ngagugwako kuba agugwako omukulu Bebe Cool yatumanyiza gang Mero Gaga Mero boss ata Alpha atumanyiza atabetinganika Bebe Cool list natuwende omusajja kyemwagala kolwa yagala ekintu akyagala yayagala Arsenal takyukangako nga ye yayagala President Museveni. Bebe Cool yomu ku bantu bemanyi abaliwo besides everything ayagala bwayagala love ye si akupetendinga Bebe Cool watakwagala batakwagala ekitegeera Bebe Cool abakwagala era gambirawo kwagala oba takwagala gamba gwe sikwagala singa abalaba osobola okuwa byo tasobera atakwagala nabeera nawe nakweka nakweka. So that's one credit I should give him. However much I did Bebe Cool list bangi abayimbi this time bawundi abapiarinze ko batusuubira mulundi guli abamu baaliko waliwo n'abataliwo bakumundi guno kwebali. So njagala tusinzire tulabe endowooza Bebe Cool list 2024 yakoze byakola byonna. Nalabyo oluyimba Dax Vibes ne yani Never Peace ne Ava Peace nga luli ku namba 7. That is Bebe Cool list. Alina bye yanimbyemu ng'omuntu newankubadde yiye, that's why we call it Bebe Cool list. It's his opinion. Nawe osobola okuba ne list yo. Bebe Cool yagambye osomerawo abantu Bebe Cool Dawa ye song of the year lwamusinze omukolero omwaka guno lwasinze Frank Saven nagamba Zawi Masaku lero limba olwokubiri nagamba Dista Ozambe Ozambe namba 3 Shifura Alonex nja kulwala namuwa namba awo teyatwawulidde njalwala remix ne Shiba oba njalwala no kutogera ku njalwala because ne remix tujiwa mu Alonex yagambye njalwala by Alonex yagambye ko Shiba so tegeza nja crediting Alonex wona ise wona that perspective of crediting nagamba nti tonta Pastor Bugembe Nando Love Chinawolovu Ava Peace Ifecho Musanvu ne Dax Vibes Tabu namba 8 Kapeke Shoe namba 9 Acidic Vocals It's Okay then namba 10 Streams of Life Lukusuta. That is Bebe Cool. Bebe Cool's list. That is his opinion. You want to hear it. Kale njagala nze mpako list eyo kati to me ye bwatu bwe kiringa ye bwatu bwe Bebe Cool's list. Okay. 2024 waliwo music gwe ngenda okukkiriza nanze omuntu nga Elijah Kitaka Dawa. It was a good song. Zawi Masafu Dawa baby you're the only one smavity Masafu abadde luyimba lulungi Masafu atenga kocha oluyimba olwabadde lulina okuddako wano ku namba 2 lwabadde Streams of Life lukusuuta oluyimba olwabadde lulina okudda ku Dawa. That is my list. Ate list yange ngenda kugijjamu eno yennyini challengingemu music we waliwo ekintu kyeyanchallenge yagambye Acidic Vocal omwana oyo mulungi nnyo simumanyi naye akyali muto omuto kati oyinza okugamba muto mumanyi wategeera otya nti muto otegedde yamumanya atya anyway waliwo wano ono Guy ono muwala akubye oluyimba bwe omuyita Guy Just Sorry Nando Love muwala ono akubye oluyimba bayita Kinawolovu sinza zino ennyimba zetunagamba mbu TikTok yezikoze okimanyi ekyo lwaki ngamba bwento ennyimba za TikTok ebiseera ebisinga era bw'ozitunuulira munnange tezirwawo nnyo naye okimanyi Nando Love Nawolovu nti luli mu kutambula nalweyongera maanyi ku YouTube bw'ogoberera ennyo mu myezi ebiri. So, you know, trend ya music these days yakyuka. Kyenjagala okugamba abayimbi okuba tegeera. Tulina ennyimba there is what we call
trend with something. Tula ngamba nyaba ime manyo kuyema nga Fred ikoze nti okubayo oluyimba lube hit ikoze nti okuko nimugamba nti katuli ku dining ya byakulya shege tuli ku table nti we about tunuli ya table je tuli mukulirako olabe kye kitaliko ekyenjawulo kyobo tuwa music kyobo tuwa tujja kukirya we shall consume it oshegera look around, what don't we have? Give us that and we shall consume it. So one of the strategies I think Shadow Empire is a baloza ko ne bajja nazo. Shadow Empire yeah. So Shadow Empire baloza ko because this Chinawolovu, when you look at the song Chinawolovu nga yo. Of course abantu balwaga lwa challenges balukolera. Oshegera because omujja ntegede Chinawolovu ngati bamulaga bukitambula kochitegera oh Chinawolovu, you understand tobole ne bebe kulu yadda complimenting yagambye nti that girl Nando Love yeah, I know kuddayo ayiga kayizina kachi Kanawolovu because yayimba Nawolovu ayitamanyi Nawolovu tamanyi kuzina Nawolovu tamutegeera kituufu kye kochitegera nti whereby nti wakuba Chinawolovu naye tochitegeera obonje obonfuna. You're getting me. Ndolimba lwafuluma abani balukola ne balusanyukira ne baluwa challenges. Challenges zibazo bateka ko Chinawolovu kyatambulanga bweti. So lwayagazisa abantu baba nengire je balina okuluzina. Okitegera. So ze nyimba zonna zone zigenze ziza abantu ze embracing stamina. Owulira stamina tida kugamba kika kya mazina kyolina kuzina. Abago zinago genye. Oboga manyi gutegedo kola ki. Lwaki nabo tubera mu bala. Walulimba bakuwa no choose enzina by default. You understand? Eruchukirawo kwa picture era kye kimu kye kijja kufanagana ko nejo ke picture it was a template the back to them if you can trace back no down no road. You understand? Nti bakola kwa picture ojukira kitepu kije bakola nga kirimu abantu bakola we bati so people ne balwagala ngere fanagana ko so kati Nando Love I think she's good but yadze ne kintu kinjawulo ku menu and the song sobola gama introduce ba TikTok eriwada amani aiva match ngane tuka matuga abantu winenge je lutambudde watching am in TikTok winenge je lutambudde period bogeraganya n'enyimba ezimu ziziberawo zabayinja bamu bistajja menyo oluyimba lubaddeko TikTok ne lweza ne luwanyinya amanyi lubeera nalo for some tools amanyi nnyo ne lubula Sinzo lutambuza bwe kito kimanyi ne lugenda mati sinzo lutambuza bwe Nawolovu yakola bwati waliwo ate nyingi zikola bweti omukuze yakambula mpola yes yagenda yawuwa nti oluyimba kati omu ku bayimbi balina strategy ezo King Saha muyimbi ate oluyimba kati notalutegeera after some time edda kyalina okwane kati yakyusa naye alipiranye ebiriwo nti if you trace back enyimba za King Saha on my way you understand nibaddamu ne Fefe Busi nti bwe yazifulumiza tezayingirawo mitini gy'abana Uganda bazitegeera wayisewo ebbanga bazirya mpola era gezimu ku nyimba eziwanyidde alumanya nga wayisewo ebbanga naye bw'otunira mulirwana sazi n'okuba mulirwana abadde ategeeza kwasigikivoko yamuwadde namba 9 it's okay naye n'agamba omwana muto yasobola okumaintaininga yasobola okukola bwati naye simumanyi mbanja atusoka tuyitemu ku perspective ya Bebe Cool tulina kuliwa kulya perspective ya gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okukubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 ne noti 757 noti 626 Shehan Standard Primary School. We invest in education. yes because we are journalists ye nga ye bwe yabadde ayogera ku Azawi
masavu. Abatembalira okulaga wano. Azawu yamugambye nti nno mulungi nnyo naye yeewala ebyobufuzi. Azawu yaba yeewala ebyobufuzi. Azawu yeewala ebyobufuzi. Tamanyi ebijja kumuteeka. Whereby nze nabadde nakirowooza bwe nti anyway alina ebirala byeyogereddeko awo bisajja kuddamu interview byeyaddeko after 5. Naye nga nze mu kulaba okwange tewali nsonga lwaki ate omuyimbi okera ku makya gwe muyimbi muno n'omugamba nti kubanga eri ndowooza manyi politics buli omu ideology y'omuntu osobola kugijjawo. Kubanga ye Azawi ayina ye opinion ye bwetyo bwegamba. Kati gwe fulumya Bebe Cool's list yo omusewo omutadde musically omugambe kyekyo nze kati ekikogamba kye nalowooza nengamba yina ate Bebe wano akoze bubi okubeera nga ateekamu olagisa abantu nti oli ali ku side eno eno bwetyo. Gwe tuwe Bebe Cool's list kubanga these days we respect it. Tugamba nti why waliwo n'omwana kana akawala akekani kano akajja mu studio n'inandrava waliwo akalala akagundi Joweranda akakubamu oluyimba akatabukamu ko myaka egyo giwedde naye kagamba Bebe Cool anko teekako ku list yo kagamba kitegeeza list eyo omuntu muyimbi bw'abeerako awulira nga waliwo ekyenjawulo kyakola anyway Bebe Cool list n'abandi something wakimanya okulaga wano. My point is, first of all, I would like to appreciate Bebe Cool. One, for consistency. Yeah. Bebe Cool yatandika list eno of course twalowooza lya kusaada. Katulinga myaka emeka ng'agifuluza. Eva match emusaba atukuze bya progress. Oli yatugamba nti ajja kutuuka n'ekiseera ng'asinze abafunye yawamu. N'agenda kuzimba amaka wazimbire For me, I don't forget. Bebe Cool ebbanga lyamaze mu ndongo tumutwalanga jjajja. Njogera bweto mba simuvudde n'okufuma. Kitegeeza ayina art, ayina test ya music amanyi what he's talking about. He's complimenting. Ekirungi kyendabyeko kyenjagadde wano nti mu list eno yonna baana bato. Tewali muyimbi w'amaanyi gwe yawadde. Ava mati walina ennyimba ezitambula. You believe me or not. Tewali muyimbi munene gwe yakoze eki gwe yawadde. Tekuli. Omulaba ali mu Bozambe, omulaba ali mu ba Abapisi, omulaba ali mu Basiki vocals, omulaba ali mu Madaxi. Abantu abakulukula bali mu Bugembe. Ate nga ne Bugembe naye olaba nti ndooza yeyeka lukusuuta. Bonna bano nga era ye kitaka Azawi Mr. Aronex Pastor Bugembe yeyeka in fact yalimu kapeke bonna bana bato. This is a credit to him whereby it's an inspiration to someone akyagala omuga nti waliwo ebbanga lyotuuka Jamal ng'okyetaaga ekigambo nti okoze bulungi okwongeramu amaanyi oba onfuna noba n'emyaka gy'otuukamu nga tokyetaaga nti okoze bulungi as an inspiration okitegeera nga gwe tokyakyetaaga right now bugamba Chameleon nti oyimba oluyimba olulungi it does not sound to him okitegeera because azimbye nnyingi ennungi. You understand? Nati bugamba Ava Peace okubi akayimba kakabi n'ogamba that's vibes okubi oluyimba olungi kimuzaamu amaanyi motivates you. You understand? So give Bebe Cool credit for that. However kiri kyogambye nange nakiwulirako ng'asuubizza abantu bawaayo abantu abo Bebe Cool nga bw'okola list yo n'obayisaamu n'ogamba ono namba emu n'otambula mpaka ku namba 10. Abantu abo balwana nnyo okubanga baleze because about abayimbi nga 2 plus ababeera emabega naye n'ojjamu abantu bano 10 baba balwanye nnyo okubanga beekuumidde ku sita baba bakoze nnyo. Bwe ntunuulira oluyimba lwa Ozambe oluyimba lw'oyo omuvubuka lwajja just nga ekinankana ne kijja just from nowhere ne lufuuka hit ne lutambula wona naye nanga ogambye identity y'oluyimba amazina ge baaluzinirako ge gasinga okutambuza oluyimba challenge. Yes, so byagenda okuggwanga ekintu kiri nti nga tewali ngeri kijoyinza kwewala Ozambe yakola naye oluyimba lwekugamba ekikitokoze ewanika paka waggulu kutegeera.
problem? Adduseeyo yeggulidde wala yehayira ate yahayira tabeera yadde. Go to Antinora. Katuyingidde mu video yaffe. Okay, let me mulanga alinga gwe bocheza. Daddy, let me work. Go to Antinora. Okay? Go to Antinora. Ashende. Ashende. Wala Antinora. Niite buli. Ayana yagala ebintu ebyenkola nkola. You go. Go. So, Bebe Cool list is appearing with a piece of motivation to the young artists of reaching a young work. But however much my concern is one, is Pakanya list here. However much Waluam was you understand? Always song and one of the Twitter song of the year. You understand? Ye mu ngeri gy'awaamu gundi Bebe Cool list engeri gy'agireetamu taleetamu oba artist of the year oba song of the year oba ki nze okusinziira wenze mugoberera aleeta omuyimbi asinze okumukolera n'oluyimba olusinze okukola abana byonna nakuwa oluyimba olusinze omukolera omwaka nakuwa omuyimbi asinze omukolera omwaka nakuwa breakthrough artist of the year byonna abikuwa. But in my perspective bano abaana bawadde wano well and good, but however much singa nze embeera nze a breakthrough artist of the year that could be Nandu Love ayisewo bulungi Zambe yamuwa mbamwera bateka mu kitu kyekimu nebimpazi most valuable song of the year kitegera either kati abavuganye n'enkumi ate kati abuteka kupeti yemu ogenda kwesanga ekide solo byemu kukwandi Zambe kati abakitegeza oza birimpazi asobola okulyako Zambe nebwe mba mu perspective ya Bebe Cool nga taata nga ndi mukulera kitegeza nja kiwo Zambe wapazi wedde akola kiri yakubawo. In fact Paz ali mu second chance abantu gye yaddamu wakati bazzeemu ne bakola kiri bamuwa yajjako. These two songs they are the most valuable song of the year, we believe it. Kudi ne Ozambe. So tukomawo ku another my artist of the year nga tumaliriza. I think this alaga Dax Vibes oyinza obutamutamu obutamujja kubanga Dax Vibes kubadde mwaka gwe we can say alwakuba nti yinza obutagumuwa ye nga yo omuntu kuba atambudde nnyo mu collabos ezimutadde wagula biddo oluyimbo luno naye ekikulu wadde collabo zikoze waliwo collabo nnyingi ezijja tabadde independent singa ze nnyimba zakubye amaanyi agali mu nekuyakola ne Vinka osegera ng'emaanyi ge gamu yagalina we yakolera nani Nava PC, they have been tapped. There have been some good songs that was performing over Burundi. But however much, Bebe Cool we are grateful for this. So we kuzamba na batoma. Then naturally, ache usaba. Ngabo wagamo tuyagata nikagaba awards. And those I think about bring them up. So award tebasilia. Take out say the percentage zilina. Give at least this kind of. What somebody do kubalonda nti abo bali 10 ndi bali we gena ugama nti owe ku namba 10 namba emu muwade millions 5 so bili na yayigo na yatandika okuyimba and Bebe yes atandika okuyimba lekera balala maya atandika okuyimba kunumako mwaluyimba ayina luyimba kirwayira aluwolo pya ate oguwedde omuwa luyimba ki so Bebe tatulumya nnyonyi Bixas Bebe Cool nkwagala nnyo brad ate tulumya nnyonyi tatuwa music ever much ntuwuli okulera abaana but we miss Bebe Cool uliriza endongo Bebe Cool agireeta ayimba naye problem eriwo tulina ki ensi gye tulimu eya internet ensi ya internet munange endalamuke na president erina abantu baayo ne cabinet yaayo kakati gwe kugaana ebeekoze because Bebe Cool alina oluyimba lwe yata yalutande mu December
circumference. Kakati Bebe Cool neewunya nnyo nti mu nnaku zaali bbiri viewership y'oluyimba olwo nga bazibula viewership zitambudde waliwo okulaba viewership bemmanyi Bebe Cool ku maanyi g'alina wano ekyatunda oluyimba olwokuba viewership yali nnene promotion yaalwo yali nnene abantu baalinda nnyo dduulya because yali abalumiza ennyonta nga beesunga kuya viewership ya Bebe Cool yali ntono kyengezaako kugamba ng'ambe okusinziira mu kaliba gy'alimu nga Bebe Cool n'amaanyi g'alina n'ennanga gye yalulangamu okukebera nga mu nnaku 2-3 nga viewership ku YouTube ne trend yalwo nga terulina lutambula yali tesaana ku Bebe Cool nga bw'ayimiridde. However tukirekererayo kubanga ye nga ye omuntu sigamba nti obaabwe abanaamulaba ennyo n'akola ki kubanga already yakuba dda akagi akoze byakoze mu music industry alina byalina ne music amuyinawo kwalwo yali akubyewo ne love you everyday yakuba ensi yonna neetuuka n'agiwogolomya. So kitegeeza nti wano baagaanyi circumference baamugaanyi naye abamutegedde bamutegedde naye nga ye tugambe nti baamugaanyi ate si oyo yekka waliwo ennyimba endala eziziberawo ng'abaana bagenda bamukola ki walawo oluyimba lwe yakuba nono bano bagali be Nigeria nti nalwo basooka ne bakola ki baaluzira okusinziira ku maanyi jjukira oli w'amaanyi eri nono w'amaanyi wano kakati okusinziira ku maanyi ffe tuba tugaweyinga nga tusuubira nti ekigenda ova mu kigenda bakyattabu nekimala nekigaana definitely ebyobufuzi Bebe Cool in fact byamukosa wali emabega kati abantu bagenda omanyi abantu as a matter of fact tebakyala ebyobufuzi bino tebakyabitunuulira nnyo kulemesa ndongo because njagala kuwa example nti olaba bamayinja bategeka ebivume ebijjuza mayinja gwe bakuwako obucupa ne Bebe Cool kiwaatula oyo amukubye enfunda n'emyaka n'emyaka naye olwokuba nti nno ayinamu saidi y'ebyobufuzi nti ye awagira President Museveni ate naawe okimanyi bulungi naawe wandaba okimanyi bulungi nnyo nti namba esinga naddala ey'abavubuka ate nga yebeera mu bivulu tekyayagala gavumenti otegedde bulungi. Bebe Cool yafuna challenge nti ye okuviira ddala ku zero mpaka waggulu ye tawagirangako muntu mulala kubanga tujjukira bulungi nnyo ne mwami Bigandisa kitaawe yajja okwesimbawo mu byobufuzi Bebe Cool n'avaayo n'awagira President Museveni ate nga kitaawe amulese ne bamuvuma ne bakola bata naye yalemera ku kigambo kye. Ebyobufuzi byakosa nnyo Bebe Cool musically amaanyi ge yalina singa olwaleero ku internet wano singa w'amaanyi nnyo bwe tumukeberako ku Google oba bwe tumukeberako ku YouTube wadde mwamugamba bagula bakola batya naye waliwo abatambula nga batambula normally nga bwe birina okugamba baamukosa nnyo. Edda nali njonyumya ne mayinja nangamba difference gye balina abasatu bali bakola production bali Jofrey Mr. Semakula naye Ronald Mayinja nangamba nti kye nali mbasingako bonna nali mulungi nnyo okukola parliament y'abantu Ronald Mayinja ndio parliament y'abantu bategeeza nti okuyimba ebikola ki abantu bibalumu ebituuka ku muntu okuba mukwano nga nyimba ku kintu ekituuka ku muntu nangamba nti ekyo nali mbasinga bonna lero ne wabaga topic yonna ng'agipa nangamba njagala kujja nangamba nti Mr. Semakula kye yali ansinga Mr. Semakula yali mulungi nnyo mu kusengeka ebigambo ekitegeera ne mu kuwomesa oluyimba Mr. Semakula nga si mulungi wano mu kuwungugira nenga okuwomesa oluyimba mulala nangamba Jofrey Utayo oyo yali mulungi nnyo mu kusengeka ebivuga ekitegeera nti buno oluyimba sokuba kano kasooke kati kano kasooka ziwa nolwaki nti buli omu yena alina kyensonga lwaki ndeekyo nakyo naatuli ku Bebe Cool nti Bebe Cool muli gye yennyiriramu yagenda najja nafuna feva neyenyiga mu banene abaaliwo naye nga bano bonna abanene baaliwo ekintu be bamusinga ya 4 meters ahead of him kyentegeeza nti mu bonna abayimbi abo nga bwe ba Bobi Wine Chameleone ne Bebe Cool Bobi Wine ne Chameleone balina ebintu basinga Bebe Cool biringa bisatu tenge bafudde era bikyasigira abantu ekisooka Bobi Wine kani
sit down and create his own. Asobola okuyimba ekiri ku mutima gwe n'akyagaza abantu. Bebe Cool ebbanga lyabaddewo isaamu anajja n'oleta oluyimba n'omuwa n'ayimba n'akyagaza abantu. Okitegeera amaanyi ge we gali wamu ku performance Bebe Cool wabakubira nti alina performance ey'enjawulo. You understand? Then nature he can sing a number of songs, a number of styles. Of course, ne comedian asinga. Naye asobola okuba reggae bana balago batagezangako nti asobola twisting eddoboozi n'akwisa kyayagala awo abasingira nti music industry eno Bebe Cool abadde less talented than the others. Okitegeera from the way back nti lwaki tugamba nti kati music tebakyamukonsuminga wa Bebe Cool because takyalina kimusi kimupushinga ndi balinanga music omuntu alisivinga Bebe Cool olwokuba nti balina ki button yali asinzirako okuyimbira mu music. Oba ntegeera nti yalinanga ekyali kimuinspire okukola music ekitakyaliwo takyalina gwa competinga naye agenda muwa luyimba agenda musindikiza kwagala abantu. So I think those are some of the factors lwaki Bebe Cool akyalemedde okuba n'oluyimba olwenkana agenze. Okitegeera because tanafuna motivation mutundi agenze King of the Jungle Minzani, you understand, Cocodiosis. All the nyimba zendogerako Cocodiosis Minzani ulabanga kamwako they were very good. I know yayimba ka Love You Every Day. Love You Every Day is one of the factors. Wapa lwajja nechenja ulo mudwo okusukuma ku nyimba za Bebe Cool endala. Okitegeera nenda go mama was different also but what yet yaita ku Love You Every Day. Okitegeera so those are the factors. Besides that Bebe Cool ayimba is a good artist. Nechenja galo mu circumference ageza kunja kwagala okuva audience ya Ferano za ne consume ne audience yaga odukonsume ngasi abafika obula audience yayagala yaki yabazungu yaga kuba music amala yeri because kali mukuyaya ndagamba ke Bebe Cool vudde nja ku level kudda ku level otherwise biba binje ebyokwogerako asakoloza kabakadi. Bebe Cool list iyo yabadde nnungi naye just tumusabe kusabya yongeremu ebirungo abaana bawe ku sente kubanga sente tekuba ya bigambo emekubeera ya bigambo naye nga waliwo abantu abapiyadigidde kolu kusuuta Streams of Life Church abaana bakwete them this year abaana bakoze bulungi have to operate their right twalina era naye yali obi waabwe on right ago tulina okutunuulira ennyo kuba ye bwongo wa buli kimu naye yali yasomera kusomera eyo nanti kiri mukunnuma tuwana Streams of Life naye nga ate lwaki tuyinza okusanga talina batuyabize mu bawriters b'omwaka alwandisa ennyimba zino zonna naye nga almost award of the award artist of the year baadiwangulako award zonna zaakubye ennungi. Tulina okutunuulira right ono oba talina byeragidde ku Bebe Cool list tekitegeeza kati bantu tebalina bwebakibabeerako kale bamwita Jamal. Kamba siibule mubali kutulaba subscribinga genda mu comment section kikutukolera nnyo naye nga nkwagala nnyo muganda wange nze Kajesu Sawusajja Kabaka wa Buganda bapita Fritz asobola bazzaako basubira mbajjukiza bannaffe ebirwanyisa okutambula nabo Ashihari Standard Primary School muzadde twala omwana okuyambireko bebokaboka bemanya balina ekintu ekikunidde era ebyenjigira bikwate ddala n'amaanyi. Richard Greffan kyabo nabo tubeera nabo ekikwatagana ebibajje sima bitanda sima sideboard TV stands byonna bino abikwaserenza agenda baguze sofa sets ez'omulembe agenda bakuzimba kuteekera akayumbako munda kalabike bulungi. Mukama Katonda batukuumye tujja kuddamu tukwatagana omulundi bulungi. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard D and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne nooti 757 nooti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education.